kansooke okugibeebazaako emirimu mwenna gye muli okwetolola ensi nange mu mikwesese gye ndi nnyo enkweke zikyankubira enduulu era munnange nga bwe kiri nti tulina okubeera nga twejjukanya tumanye okusinziira ku biki ebigenda mu maaso nga bwe mukimanyi nti we tuli waliwo ebintu ebyapulaaningibwa nga byo bigenda bikula bukuzi kale tulina okubeera nga tetubibuusa maaso era ng'ebintu ebyo okusingira ddala bya bulabe nnyo era bye bisinga okubeera nga bikolanga emisanvu eri struggle bikoseza nnyo struggle era y'ensonga lwaki struggle ya mugaso nnyo we bitali waba oliawo eggwanga lyali badde ligenda bugenzi mu maaso nga buli kimu kiri mulaala teri kyetaagisa kubeera nti tulinunula naye munnange olw'ebyo ebyategekebwa edda ebyapulaaningibwa era nga mmwe muli mu kuteekebwa okusobola okubeera nga mubikkiriza nti bwe bityo birina okubeera nga biba kale n'olw'ensonga eyo bye mba mbategeeza oba ne bannange byonna bye babeera babategeeza tebibeera bipya mu matu gammwe biba bikadde naye nga tulina okubeera nga twejjukanya tuleme kubeera nga twerabira pulaani gwe muganda wange ampuliriza ey'okulondera pulezidenti mu palamenti etuuse ku state house pulaani eyo etuuse kuki ku state house era minisita alaze gavumenti nga bwegenda munnange okuyambako MP lumu okuggusa ddiiru ku nsonga eno Jeno Kahinda Otafiire awanze omuliro era n'abigaanirawo n'abirijekitingirawo abigobye n'alabula teweerabira Haji Haruna omusomi w'edduwa asangibwa ku lw'ejjinja wali ebulumagi kale musaleko bwe bwe naalina ebizibu ebyekuusa ku kusoomoozebwa mu bulamu bw'ensi eno oyo ye Haji Haruna omusomi w'edduwa omwewuliriddeko mu ddoboozi lye munnange ewatali kukulwisa yadde n'akamu tutandike ne minisita Nobert Mao kubanga yawuumya omutwe mu kintu kino bwe baakikwasa nti ekyo kigguse kati minisita ono Nobert Mao era nga ono ye minisita owa ssemateeka n'essiga eddamuzi era nga ye pulezidenti wa DP akakasizza nga olukiiko lw'abaminisita lwe lwakubaganya ebirowoozo ku kiteeso ekya palamenti okulonda pulezidenti wa Uganda n'ekisigalidde bwe kukikakasa olwo kitwalibwe mu palamenti ababaka ne bannayuganda abalala nabo munnange baweeyo ebirowoozo byabwe ebikigaana oba okukiwagira muganda wange gwe ampuliriza bw'oba omanyi oba waliwo mu biseera byatogikwatako ndowooza omuganda wange n'omuzibe aba ekyo asobola okikubuulira kiki ekigenda okubaawo tewaliwo kwesalirawo kugenda kuba kukakaateka bukakaatesi ku bannayuganda ekyo kye babaleetera nti just mwe mukiwa omwaganya kiyitewo kijje bakyanjule mu palamenti kyekyokka ekyetaagisa kati bali ababaka baffe abebaka obwebasi be batugamba nti amusindike yabebaka obwebasi ne bwaba yebaka tulo mu palamenti ne kasita alonda oba akkiriza kugamba awagira ebyo musajja mukulu byajagala kubanga kino kya musajja mukulu mukimanyi bulungi nnyo tewaliwo nnyini kyomulala okuleka musajja mukulu kale munnange Mao okukakasa ku nsonga eno yamuvuddeko emabegawo nakutegeezako nti pulezidenti wa NUB Robert Kyagulanyi Ssentamu naye yakasaba bannayuganda okutunuulira n'eriiso ejjogi omubaka wa Mityana South Richard Kizito Lumu gwalumiriza nti munnange okuleeta ekiteeso okuwa ababaka bonna
ku ludda oluvuganya omukisa okulonda akulira oludda oluvuganya mu palamenti diiru yakuyambako General Museveni okuyisaawo ekiteeso ekya palamenti okulonda pulezidenti nga bannayuganda bo balonda ba MP bokka. Sipiika wa palamenti Anita Among Nalongo yakkiriza MP lumu okugenda mu luwummula okusobola okutegeka obulungi ekiteeso kyakulira oludda oluvuganya mu palamenti okulondebwa ababaka bonna ku ludda oluvuganya mu palamenti mu kifo ekyokulondebwa akulira ekibiina ekibeera n'ababaka abangi mu palamenti. Sipiika era yalagira Adolf Mwesigye omuwandiisi wa palamenti okukola kyonna ekisoboka okulaba nga MP lumu afuna ssente zonna ze yeetaaga okuggusa ekiteeso kye bwe bakituuma kya lumu nti kiteeso kya lumu nga kino munnange kyayongedde omubaka amaanyi n'awera nti keetonye oba kagwake ekiteeso kye kirina okuyita. Ensonda mu kabineeti zitegeezezza nti ekiteeso kya palamenti okulonda pulezidenti kyaleetebwa mu 2022 wabula General Museveni n'agaana mbu okukiwagira era yannyonnyola baminisita nti pulezidenti abeera alondeddwa palamenti bannayuganda bonna tebagenda munnange kumuwuliriramu n'okumukkiririzaamu nga gwe beerondedde nga kugamba tebagenda kubeera nga bamukkiririzaamu nga gwe beerondedde era nga y'ensonga lwaki bakiteeka ku bbali nkiramu kyakiyimirizaamu kaawe kuba nkyalinamu embavu ebbinkana na bano kwegamba mu nkola eya todda kibi nga tunnakikenenya ndusu. Naye ebiri mu nnongoosereza Mao zayagala okukola mu ssemateeka gwe muganda wange ampuliriza tulina okuba nga tubitunulamu butereevu. Wiiki ewedde Mao yabuulidde bannayuganda bonna nti ng'essaawa yonna bwagenda okwanjula ennongoosereza ennyingi zayagala okukola mu ssemateeka bw'eggwanga nga zirina okuyisibwa nga akalulu ka 2026 tekannakubibwa. Mu zino kuliko n'ensonga ya palamenti okulonda pulezidenti, endala kuliko okukomyawo ebisanja ku bwa pulezidenti nga pulezidenti alina okufuga ebisanja 2 byokka nga buli kimu kya myaka 5. Enkola eno yegenda okubeera ku babaka ba palamenti abakiikirira amagye, abakyala, abavubuka n'abakozi. Mao era ayagala omuwendo gw'ababaka ba palamenti gukendeezebwe nga alumiriza nti ba MP abaliwo bangi nnyo era ababaka kibazibuwalira okuggusa obulungi ebizibu ebiruma abantu baabwe wadde nga kino General Museveni akiwakanya nga ayagala omusaala ogw'ababaka gwe gubeera munnange gukendeezebwa. Mao era ayagala abakungu ba gavumenti abalondebwa pulezidenti nga baminisita n'abalamuzi basunsulwe akakiiko ka palamenti akavunaanyizibwa okusunsula abalondeddwa pulezidenti mu lujjudde ne bannayuganda bafune omukisa okuwaayo ebirowoozo byabwe nga abantu abo tebannaba kubeera nga bakakasibwa ku buvunaanyizibwa obubeera bubabwereddwa. Mao era ategeezezza nga bw'akyagoberera n'okwetegereza ekiteeso eky'omubaka lumu nga asuubira nti agenda kukigatta ku bibye abitwale mu kabineeti ebikubaganyeeko ebirowoozo, wabula ye amyuka pulezidenti wa DP Fred Mukasambidde agamba nti ekiteeso ekyalumu kifu
kubanga munnange kikontana n'amateeka g'eggwanga nga tayinza kutangira ba MP balala kuvuganya ku bumyuka bwa sipiika. Munnange bino byonna minisita w'ensonga z'omunda Kahinda Otafiire bwe yabadde mu disitulikiti ey'e Bushenyi yalabudde Mao ne banne abatembeeya ekya palamenti okulonda pulezidenti okutta ku bigere, n'annyonnyola nti abaakola ssemateeka tebaali basiru okugamba nti bannayuganda bonna balina okwenyigira mu kulonda pulezidenti waabwe era nga okumulangirira ku buwanguzi alina okubeera nga awezezza obululu obukubiddwa nga buwerera ddala ebitundu 5 ku buli 100 n'akalulu kamu nga kibeera munnange kyabwewussa kino okukikyusa. Otafiire guno si munnange gwe mulundi ogusoose okuwakanya ekiteeso kino ne mu 2022 ensonga 2022 ensonda zitegeezezza nti mu kabineti yakiwakanya nnyo nga bwawagirwa Museveni, naye abamanyi ebyafaayo mujjukira akatabo akamu ke ne basomerako aka Miriam Matembe nti bwe baali boogera ku kujje kumu ku bisanja yene Museveni ng'abayita erwakitula eyo nga bakyogerako kumbe ye yeetegereza bakiwakanya kwegamba nga alinga akasuke jinja mu kisaka. Kakati awo ne ku mulundi guno nsuubira okubanga bwe kiti omukulu akasuke jinja mu kisaka waba wakireeta eri eno n'akiwakanya nedda. Wabula munnange lumu yakakasa nti ekiteeso kye tekigendereddwamu kuwa buyinza palamenti kulonda pulezidenti nga Bobi Wine bwakimuteekako nti neyeewuunya banne ku ludda oluvuganya okubeera nga mbu tebakyalowoleza ggwanga wabula buli kiseera Museveni ne mutabani we Jino Muhoozi Kainerugaba mbu awo balowoleza wokka. Wiiki ewedde yonna MP lumu agimazeeko nga atalaga bibiina eby'obufuzi ku ludda oluvuganya nga asisinkana abakulira oludda oluvuganya okumuwa ebirowoozo ku kiteeso kino ekyokulonda akulira oludda oluvuganya mu palamenti. Yasookera ku UPC nga abakulu beeno abakulemberwamu pulezidenti waabwe James Jimmy Akena bakigaana, naye ate munnange ne bawagira ebiteeso ebirala nga omumyuka wa sipiika wa palamenti okuva ku ludda oluvuganya. Lumu yasinkanye akaseera akazibu okumatiza abakulembeze ba DP abakulemberwamu pulezidenti waabwe Mao nga eno munnamateeka Fred Mukasa Mbidde yamutadde ku nninga nga bw'amulumiriza nti etteeka lyayagala okuleeta limuswaza nga omuntu ne DP mwava. Mbidde yamutegeezezza nti bo nga DP tebasobola munaye kuwagira kiteeso kigendereddwamu kunafuya ludda luvuganya mu palamenti, n'amulumiriza nti n'okukyanjula ekiteeso kye mu palamenti yakikola teyeetegese kubanga ennongoosereza ezimu zaajagala zeetaaga kukyusa ssemateeka yenna, ate nga munnange kino okukikola akalulu ak'ekikungu kalina okusooka munnange okubeera nga kakubibwa. Mbidde obwedda awanda omuliro nga Mao bw'awolereza lumu nga annyonnyola nti munnange abawakanya ekiteeso kye abasinga tebakitegedde nga yeetaaga okukibasomesa ennyo ekintu munnange ekyaleeseewo okwekengera, nga baliwo abalumiriza nti lumu atambuza kintu kya Mao. Lumu oluvannyuma yeeyongeddeyo mu kibiina ekya People's Progressive Party PPP. Eno abakulembeze baayo munnange abakulembeddwamu Saddam Gayira nabo ekirowoozo kye baakigaanye ne bategeeza nti kigendereddwamu kunafuya ludda luvuganya. Lumu yategeezezza nti ebirowoozo ebyamuweereddwa yabifunye wabula n'ategeeza nti agenda kubyetegereza.
obukulembeze bwa Nuupu butegezeza nga bwe butalina budde kusisinkana lumu nga balumiriza nti kati bo obudde babumalidde ku kununula bannayuganda. Alex Mufumbiro omumyuka w'omwogezi wa Nuupu ategezezza nti tebasobola munnange kusisinkana lumu kubanga singa yali alowooza nti balina omugaso yalisoose munnange kubasisinkana nga tannaleeta kiteeso kye mu Paalamenti. Emboozi eno si mpya ddi n'akamu, naye njagadde njiddemu mu bufunze era tugigatte wamu kubanga ensonga eno nkulu nnyo nga bw'okiwulira.